Hello everyone. Nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugaba Ssese. Olwaleero tugenda kutunuulira Ekyogero. Ekyogero kiba kiteeketeeke nga ky'abaana bato, nga kino kibaako entamu n'eddagala erigenda mu ntamu eyo. Kale ekyogero ekyo omuntu bw'akula bw'aba anaaba kiba tekikyali kyogero, kiba kyogo. Kati ekyogero kino kikolerwa omwana amangu ddala nga yaakazaalibwa. Bw'aba mwana wa buwala kisobola okukolebwa jjajjaawe omukyala oba ssengaawe oba maama we. Ekyogero kikolerwa omwana olw'okumwewaza okuba ng'afuna ebirwadde ebitategeerekeka. Tekiteekebwawo buli muntu kukituukirako kubanga omuntu asobola okuteeka ekintu ekibi mu kyogero ekyo ne ki-affectinga omwana ono. Jjukira aba muwere tayogera. Kale omwana bw'amala okunaaba ekyogero ekyo kiterekebwa bulungi. Ekyogero eky'omwana omuwala kyawukana ku ky'omwana omulenzi. Eky'omwana omulenzi kibaamu emiti okusinga ate eky'omuwala ekibaamu ebikoola. Ekyawula ekyogero ky'omwana omulenzi ku ky'omwana omuwala nti eky'omwana omulenzi bateekamu ennume y'ekyalo ate temuba kifabakazi. Mu kifo ky'ekifabakazi ate tuteekamu katazamiti. Mugumanyi omuti ogwo katazamiti, tufuna ebibajjo ne tubiteekamu. Eky'omuwala kibaamu ekifabakazi ate tekibaamu nnume y'ekyalo era temuba katazamiti. Ekyogero tekiyiibwa mu kisasi wazira kiyiibwa ku kitooke oba ku muti. Era kyanonoozebwanga nti singa omuti oba ekitooke okuyiibwa ekyogero kikala oba okuwotoka, omwana oyo aba ajja kulwala ensika oba yaabwe. Kati tugenda kulaba ebikolo ebiteekebwa mu kyogero. Ebikulu by'ogamba nti bino bwe mba mbitaddemu ebisinga mba mbitereezezza. Tuyina omuti omwoloola. Gulwanyisa ennoga, ejjirikiti terimanyi nnoga. Omugavu guwonya ekifuba ate guwunya n'akawoowo. Akafugankande kawonya obwoka. Ekikuta ky'ekkajjo ly'enjovu ekyo tekimanyi nnoga. Ekikakala kiwonya enkaka ne yero oyo amanyi okkuba mu baana. Ekikuta ky'ekikajjo kigema ennoga naddala omuzadde bw'aba yalya ebikajjo nga muzito. Era kiziyiza omwana okususumbuka olususu. Ettwatwa linyiga kamunye anyiga omugongo gwo, omutwe, omusa, olweza, ebbombo, ekifumufumu ekyo tuteekamu kitonotono era n'ejjirikiti eno tuteekamu ttonotono. Tugambye ejjirikiti tuteekamu ttonotono n'ekifumufumu tuteekamu kitonotono. Akavamagombe omulandiro gwo mukulu nnyo.
mukulu nnyo. Ebirala nga kayaayaana, namirembe byonna bigendamu mu kyogero. Lwakuba nti ebikoola ebyo bimanyi okwonooneka amangu. Kati bw'ofuna bino ebibajjo bino sooka n'obifumba byokka. N'ofumba omulundi ogusooka ne bikalira, n'oyongeramu amazzi n'ofumba ogwokubiri ne bikalira. Kati bw'oyongeramu amazzi bwe bitandika okutokota awo n'oteekamu ebikoola. Kati bw'omala luno olunaaba olusooka luno ebikoola byonna biteekere muli mu bbaafu ye, obimuvumbevumbe by'obiggyemu osigazeemu emiti. Kati mu miti egyo osobola okwongerezaamu ka face towel ke nga kabeeramu nga k'omunyigisa kubanga ate bw'olekamu bino ebikoola bivunda ne bireetera ekyogero okwonooneka amangu. Kale bwe tutyo bwe tukola ekyogero okulabika nga tukikola ki? Tukiwangaaza omwana n'aba ng'akinaabako. Omwana wano nga twakamuzaala tusobola okuteeka akavawala ne tuteekamu olweza n'ebbombo oba ne kannamirembe kwegamba obuntu obutonotono. Kati bw'aweza omwezi nga gumu awo ne tumufunira kino eky'emiti. Olwo ne tuteekamu na bino ebikoola byonna nga bwe tubirabye n'ebirala emiddo mingi tetusobola gyogera ne tugimalayo gyonna nkakasa n'egimu mugimanyi. Naye nga ensonga enkulu kukuuma mizizo gya kyogero ekyo kubanga si buli muntu nti akyakiseesinga. Ensonga ey'okubiri kubeera nga enkwatibwa yaakyo kirina okubugumizibwa at least ku makya n'olweggulo anaaba kibuguma. Tuteekamu akasoggo mu kyogero. Akasoggo ako kabaamu akawulira, kabaamu ekiyondo, kabaamu namirembe, kayaayaana, akati k'akabaala n'akavawala. Nga buli lw'anaaba akasoggo ako tumukamulirako mu kamwa amatondo nga 2 ne mu mutwe amatondo era nga 2. Biba bya kumuganga na kumuwanga omwana waffe oyo. Akawulira kamuleetera okuba nga awulira bulungi, okutuwuliriza kye ŋŋamba. Ekiyondo kino kimuyambako okuba nga talumbibwa maanyi gava mu bwengula eyo. Namirembe abe wa mirembe, kayaayaana ono alimu embeera ezikkakkanya. Akati k'akabaala kagoba emizimu emibi n'akavawala era bwe katyo. Nga tumaze okukozesa ekyogero kino, omwana awezezza emyezi 3-4 ekyogero kyaffe twagala kiwummuzaamu. Bamaama nkimanyi mutuuka ne mukikoowa. Anti munnange ate kiwuganya. Oyagala omwana omunaaze ka ssabbuuni ke wagula toyina budde. Ekyogero kifuuse ekyogero. Kigubizza buli busuuka bwonna. Nedda funayo obusuuka nga 2 obukola ku kyogero. Omanyi nti kumakya bw'okozesa kano n'okaanika olweggo n'okozesa kano bw'otyo. So si bwonna. Omwana mugye mu buliri, omwana munaaze. Bw'omala okumunaaza muyonse. Onoogenda okumaliriza wonna ng'akaze bulungi. Kati musiisirize akazigo ke kali mukube ku kapawuda mwambaze bulungi omwana ajja kuba ateredde. Tomupapira musiimuula. Gwe bw'omugya muli mu bbaafu muzinge mu kasuuka muteeke ku bbeere. Bw'oba tomuyonsa muwe ennywanto. Anaagenda okuvaawo nga n'emmundu gy'alimu yakwebaka olw'akabugumu kali then ate n'ebbeere lino aba ayoyabuyoya kwebaka. Kati tomutawanya nti ate omale kumwambaza, sooka omwebase nga tayambadde mubikke. Nga tayambadde kati anaagenda okuzuukuka nga mu butuufu awulira ali fresh. Kati ate awo olwo osobola ate n'okumunaza ku tuzzi otubuguma. Bw'abeera die hard nga bano ab'ewaffe oyo omunaaza mabisi n'atereera. Kaakati awo n'omusiisiriza by'oyagala ate n'omwambaza asobole okweyagala. Ndowooza tutegeraganye bulungi. Ng'omaliriza okukozesa ekyogero kino tugambye tukiyiwa ku kitooke oba ku muti. Twali kiyiye kiwolu. Bwe babeera abalenzi baba n'ekitooke kyabwe, babeera abawala baba n'ekitooke kyabwe era gye tumalira ebintu ebyo. Bwe tuba tuyiwa ekyogero kino eriyo bye tutayiwa. Akavamagombe ogwo omulandira gw'akavamagombe tetuguyiwa. Bwe tumala okuyiwa biri byonna, entamu tugirongoosaamu, akavamagombe kano tukaanika ne tukazza mu ntamu eyo
ne tugiteeka wansi w'ekitanda gy'eteekeddwa okubeera. Omwana yeekaabya akola by'ototegeera, jjayo ntamu, teekamu mazzi, ffumba akava amagombe ako ke watereka. First aid munaaze, kubanga olumu basoba. Bano abantu abajja okulaba abaana baffe bamanyi obbasobya. Ava eri, ava mu kwegadanga, ava mu kukola ki, teyanaabye, atuukira ku mwana wo. Basoba, baba bamalayika abo b'olaba. Baba bamalayika giba misambwa, bambi baba tebalina buzibu, tebaagala bicaafu ebyo. Kale asoba. Naawe mukadde osobola okumusobya. Bw'oba mukazi n'ogenda oyenda osobola okusobya omwana omulenzi. Era bw'oba musajja n'ogenda oyenda n'ojja n'omukwatako omwana ow'obuwala nga tonaabye, asobola okusoba. Omanyira ku ki ng'omwana asoba? Amabeere gatandika omuyita mu nnyindo. Atandika okuyonka nga amabeere gadda. Atumbiira akabuto. Atandika okukumaakuma omuliro n'okukemaakema. Mbeera eyo eba yakwanguyira kubanga esobola okutwalako omwana. Kale bamaama tubeere bagendereza nnyo. Bajjajja tuddemu tuwagazise abantu ebyogero bino. Ne mu butale kati babitunda. Gwe kyokola buli kyakuteeramu alina okikunyonyola, kino nkuteereddemu kino, kino nkuteereddemu kino, kino nkuteereddemu kino, kino nkuteereddemu kino. N'oba ng'obimanyi ggwe nga agenda okulabirira omwana oyo. Era kyalibadde kirungi bw'oba nga si gwe wasoose okumunaaza, kale jjajjaawe amunaaze oba ssengaawe. Towa mukozi mwana kumunaaza mulundi gusooka naawe ng'omunaaza ekyogero ki, kati gw'ogenda kukola ki? Kyogero ki mulundi ogusooka. Jjajja, ssenga, maama, kugamba omuntu asobola okumwagaliza ebirungi kubanga omwana tumunaaza, tumusabira abeere n'emikisa mu nsi muno. Era bino byonna ebirimu tubiraamiriza. Nga mwana wange nkunaaziza olweza luno nga njagala obeere wa mukisa. Owulidde? Ennume ya kyalo, njagala obeere musajja mekete atazannyirwako. Owulidde? Tokkirizanga. Munaaza abaana abalenzi ebifa abakazi ne babeera awo ng'abakazi babeeyanira. Abaana abalenzi ne balemwa n'okubaako bye beekolera nga bali mu mbeera ezo za kuba nti bamaama babafiirako. Kale bw'oba olina kye weebuuza ku kyogero kyonna osobola okumbuuza, tekirina buzibu. Nze wendi era wendi okubaweereza n'okukakasa nti buli kimu kitambula bulungi. Omwana anaabyeko ekyogero taba ng'ataanaaba kyogero. Osobola okimunaaza n'omanya nti oba okimunaaza mwezi gumu n'okiwummuzaamu n'ogera ekiseera ate era n'omuzzaamu. Naawe oba omulaba embeera ze. Abamu bamanyi okuteekamu ebikoola by'ennyaanya, tebiba bibi lwakuba nti oba olina okufuna ennyaanya etafuuyirwa ddagala. Waliwo obuniino obwo obumanyi okwemeza mu lusuku obwo. Oba ofunye ebikoola ng'ebyo bikola olususu olulungi ennyo ku mwana. Waliwo akaddo bakayita ka nawolovu. Nako kakola bulungi, kano akalanda. Kakola bulungi nnyo okutereeza ensusu ezo ez'abaana. Kale bannange mwebale, musubscribinge, musharinge, mulikinge. Ensonga eno tugikube massively, okay? Bye.